Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi asambazza ebibadde bitandise okuyitingana nga Mathew Kanyamunyu agambibwa okuba Kenneth akena amassasi agamutiddewo bwe yateereddwa kakalu ka poliisi. The suspects claim we shot. I mean they picked the deceased as Samaritans. That is their word. What do others say? And that one is being taken care of. Mathew Kanyamunyu yakulira kampuni etambuza ebintu emanyiddwa nga Quantum Express Logistics nga yagambibwa okuba Kenneth akena amassasi agamusse nga wayisa akaseera oluvanyuma lw'okukolobola emmotoka ye bwe yabadde asimba emmotoka ye erugogo ku Forest Mall. Okunoonyereza okwakolebwa mu mwaka gwa 2014 kulaga nti abantu abafa amasasi mu ggwanga beeyongera buli lukya ng'abamu baba battiddwa poliisi oba abajaasi ate abalala nga battiddwa abantu ba bulijjo abakwata emmundu. Ssemateeka wa Uganda wa buli muntu yenna olukusa olukwata emmundu kasita aba ng'ayise mu mitendera egyetaagisa. Amateeka agafuga abantu ba bulijjo abakwata emmundu aga 1970 akawaayiro namba 3 kagamba tewali muntu akkirizibwa kugula kyakulwanyisa oba kubeera nakyo okuggyako ng'alina satifikeeti emukkiriza okubeera nakyo era ng'oyo yenna amenya etteeka lino aba waakusibwa ebbanga eritaka wansi wa myezi 6 okusasula engasi ya siringi za Uganda 2,000 oba byombi. Amateeka g'ekitongole ky'amawanga amagatte ku byokulwanyisa n'amateeka g'ebyokulwanyisa aga Nairobi Protocol agafuga amawanga agali mu buvanjuba bwa Africa gagamba ensi zonna mu bugwanjuba bwa Africa zirina okuteekawo amateeka amakakali okukomya n'okugyawo omuze gw'abantu ba bulijjo okukwata emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Mu 2012 gavumenti ya Uganda yavaayo netegeeza nga bwegenda okuteekawo amateeka amakakali eri abantu ba bulijjo abakwata emmundu balina okuddamu okusaba okufuna satifikeeti ezibakkiriza okukwata emmundu nga n'emitendera egy'okuyitwamu okufuna emmundu gyali gyakukyusibwa wabula kati abantu bangi balina emmundu ezikozesebwa mu bukyamu nga ezimu ze zikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.